Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mukwano gwange, muganda wange, mwanyinaze kulamusaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yebala akukuumye okuyita mu budde obw'ekiro n'atuusa ku nkya y'olunaku luno olwaleero nga tukyasa omukka ogw'obulamu. Wasuza otya? Kansubire nti Mukama akuumye bulungi. Ekyamazima ekisa kye kingi eri obulamu bwaffe, atukuuma mu budde obw'ekiro ne mu bulamu bwaffe yonna gye tutambulira, okusingawo ennyo nga tetulina n'ekimu kye tutegeera mu budde obw'ekiro. N'atukuuma, omukono gwe gubeera wamu naffe okuyita mu budde obwo bwonna obw'ekiro, era twebaza erinnya lye kubanga atukuumye. Ekisa kye kingi, kyebaza kubanga kikyali wamu naffe okuba nti tukyasobola okuwulira ebigambo bino kono okubiraba. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Erinnya nze Wilbur Faust Kisomba, era nga ndi musanyufu olunaku olwaleero okubeera nga nze Mukama gwawadde omukisa okubeera nga ngabanako wamu naawe ebigambo bino mu puroguramu eno ensulo ey'enkya. Saba Mukama akuwa omukisa. Naye nga tunaba kweyongerayo, nja kusaba twewombeeke olw'okusaba. Katusabe. Katonda Kitaffe omwagala, tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde, tukwebaza olw'ekisa kyo, olw'omukono gwo ogubadde wamu naffe okutiisa mu ssaawa ez'ekiro ez'okuwummula ne mu kiseera kino ng'otuzuukusizza. Nga tutandika olunaku luno, tusaba omukisa gwo gwe wamu naffe nga tugenda okuyiga ekigambo kyo, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe enkya y'olunaku olwaleero mu puroguramu eno ensulo ey'enkya kiriko omutwe ogugamba nti ye Wuuno. Kibuuzo, ye Wuuno. Era olunyiri lwaffe lusimbuddwa mu kitabo ekya Isaaya essula ey'e14 olunyiri olw'e16. Isaaya essula ya 14 olunyiri olw'e16. Nja kusaba tufune Bayibuli yo tuyige wamu enkya y'olwaleero. Bayibuli egamba bw'eti: abo abanaakulabanga banaakukeberanga, banaakulowoozanga nga boogera nti ye Wuuno eyakankanyanga ensi, eyanyeenyanga obwakabaka. Nduddemu Isaaya essula ya 14 olunyiri lwa 16. Bayibuli egambye nti abo banaakulabanga, banaakukeberanga, banaakulowoozanga nga boogera nti ye Wuuno eyakankanyanga ensi, eyanyeenyanga obwakabaka. Ekibuuzo kibuuza ye Wuuno, era tukisanze nga kiri mu lunyiriri luno. Waliwo olugero wano olutuweebwa omuwandiisi yawadde nga awandiika mu kasisi mu kakafu ak'olunaku olwaleero. Atandika n'ebigambo ebigamba nti bangi ku basaabaze baali mu kutya okw'amaanyi. Baali mu kutya okw'amaanyi. Lwaki? Agenda maaso n'emboozi eno n'agamba nti wadde nga omugoba w'ennyonyi yabagumyanga nti eddoboozi lye baalinga bawulira lyali lya bulijjo ddala naddala ku nnyonyi eyo. Bangi baasigala banyiga akataala akeetaaga obuyambi akaalinga awo waggulu ku mitwe gyabwe. Abakozi ab'omu nnyonyi buli kiseera nga babeera mu kwanukula kibuuzo ekyo kye kimu. Abasaabaze bonna kye baabuuzanga nti naye ddoboozi ki eryo? Bano baali mu nnyonyi okusinziira ku kye twakalaba, naye ng'ennyonyi eddoboozi lyefulumya ng'evuuma teryali nga lya bulijjo okusinziira ku nnyonyi endala ze baalinga balinnya. Omugoba waayo yabannyonnyolerawo nga bakagitulamu nti yeeno yo bwetyo bwevuga, naye baalinga mu kweraliikirira nga bali mu nnyonyi eno. Era nga bayita abakozi buli kaseera nga banyiga akapeesa akawaggulu akabayita okujja okubayamba, naye nga bonna buli omu abuuza ekibuuzo kye kimu nti ddoboozi ki eryo? Jjukira omutwe gwaffe gugamba nti ye Wuuno. Agenda maaso n'agamba nti wamala kubaawo kabenje Amerika we yalumbibwa nga 11 ogw'omwenda 21. Bangi ku nnyonyi lwe bakkiriza nti waliwo obuzibu obw'amaanyi. Okukakkanya ku kutya okungi okwalingawo
omugoba w'ennyonyi yatugamba nti makanika ali mu kkubo ajja okukebera ennyonyi. Era newankubadde nga makanika yakola okunoonyereza kwe era ne tutegeezebwa nti tetugwana kweraliikirira, abasaabaze 33 baalemerako bazibweyo ku kisaawe bave ku nnyonyi n'emigugu gyabwe, wadde nga okunoonyerezebwa kwakolebwa ne makanika w'ennyonyi akoze okunoonyereza kwe n'abagamba ennyonyi terina buzibu. Abagoba 33 bagamba nedda, okusinza ku ddoboozi ennyonyi eryo ne yali efulumya teryali lya bulijjo, so bagamba nedda, tuddizibweyo ku kisaawe ky'ennyonyi, tetujja kweyongerayo n'ennyonyi eno. Eddoboozi lyavanga ku ntambula y'amafuta ag'enjawulo mu nnyonyi era nga batera okubuuka ku nnyonyi tebalimanyiridde wabula olw'okutya okutaliimu nsonga kwaleetera ennyonyi okukeberwako n'enteekateeka nnyingi okukosebwa. Olw'okuba ndino baali tebamanyiridde eddoboozi lino ery'enjawulo eryali liva mu nnyonyi eno naddala, kye baasalawo bagamba kino si kya bulijjo. Agenda maaso n'agamba nti wadde nga Setaani kituufu w'amaanyi, nga tumaze okutunuulira ekifaananyi ekyo eky'ennyonyi eno eyali efulumya eddoboozi eritali lya bulijjo era ng'abantu bano beeraliikirivu nnyo olw'obulamu bwabwe, naye ng'ennyonyi yali nnamu, yali sinfu, sigamba nti yali egenda kubatuusaako akabenje. Agenda maaso n'agamba nti wadde nga Setaani kituufu w'amaanyi, kikulu okujjukira nti ye mulabe eyawangulwa. Amiina. Wadde nga Setaani w'amaanyi, kikulu nnyo eri obulamu bwaffe okujjukira nti ye mulabe eyawangulwa. Jjukira omutwe gwaffe gwadde ekibuuzo nti ye wuuyo. Omusota gwagambibwa mu lusuku Adeni nti ezzadde ly'omukazi liri kubetenta omutwe. Olunaku lumu alizikirizibwa. Yokaana yawandiika nti kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi. Mu Yokaana ekisooka essula 4 olunyiriri olwokuna. Naye tuli mu kutunuulira ensonga eno ey'omulabe Setaani era ng'olunyiriri bwe twasomye mu kitabo kya Isaaya essula 14 olunyiriri olw'16 lwadde lwogera ku Setaani. Naye atugambye nti wadde nga Setaani w'amaanyi, kituufu Setaani waaki? W'amaanyi, naye ye mulabe eyawangulwa. Tugendeko mu kitabo kya Lubereberye essula 3 olunyiriri olw'15. Lubereberye essula 3 olunyiriri olw'15 mu Bayibuli zaffe tulabe ki Bayibuli kyegamba. Bayibuli egamba bweti mu Lubereberye essula 3 olunyiriri olw'15. Nange obulabe n'abuteekanga wakati w'omukazi era ne wakati w'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi liri kubetenta omutwe, naawe oliribetenta ekisinziiro. Jjukira kino, Bayibuli egambye nti ezzadde ly'omukazi oliribetenta omutwe, nayo liri kubetenta ekisinziiro. Tagambye ezzadde ly'abamalayika, tagambye nti bamalayika be bagenda okubetenta Setaani, naye agambye ezzadde lya mukazi. Ekibuuzo kye twebuuza, ezzadde lino y'ani? Tuyinza kulimanya tutya ezzadde lino ery'omukazi? Kino kitegeeza nti kati nganze kuba nange nzaalibwa mukazi nti nsobola bwe nkwata omuggo nga ndabye omusota n'engenda n'engukuba ku mutwe. Ekyo Bayibuli kye yali etegeeza. Ekyamazima mu ndaba entono, ekyo nakyo kikola amakulu kubanga era omuntu obulabe wakati w'omuntu n'omusota bukyaliwo. Omuntu bw'alaba omusota tasobola kukola ki? Tasobola kusanyuka n'agamba omusota guguno wano, naye awulira obusungu bungi nnyo n'akwata omuggo n'agukuba n'agubetenta. Naye buno bwali bunnabbi, oba buno bunnabbi bwe tusanga mu kitabo kino ekyakubikkulirwa, manya ekya Lubereberye essula ey'okusatu olunyiriri olw'15. So twebuuza ekibuuzo nti ezzadde lino y'ani?
Kakati bwe tugenda mu Bayibuli mu bunnabbi tukimanyi bulungi nnyo nti omukazi mu bunnabbi kitegeeza ekkanisa. Kati bw'agamba ezzadde ly'omukazi kiba kitegeeza nti ezzadde ly'ekkanisa. Ate n'ezzadde lino eno bw'otunuulira mu bunnabbi litegeeza omwana Yesu Kristo. Bwe tusoma eri mu kitabo kya Kubikulwa essula y'e12 tulaba nti omwana ono yazaalibwa omukazi ono wa Kubikulwa essula y'e12. Omukazi ono yali ategeeza kanisa, ate n'omwana omulenzi eyazaalibwa ategeeza Yesu Kristo. Ekibuzo ekirala kye twebuuza, Yesu Kristo bw'abanga ezzadde ly'omukazi yapetenta atya omutwe gw'omusota oba Setaani? Kubanga mu bunnabbi tukimanyi bulungi nti ogusota oba omusota kabonero ako oba omusota gukiikirira Setaani, kabonero ka Setaani. Bwe tugenda mu kitabo kya Yokaana essula y'e19 olunyiriri olwa3. Yokaana essula ya 19 olunyiriri lwa3. Bayibuli egamba bweti, Yokaana essula 19 olunyiriri olwa3. Awo Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge n'agamba nti kiwedde, n'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe. Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge ng'ali ku musaalaba n'akutamya omutwe gwe n'agamba nti kiwedde, n'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe. Kiki ekyali kiwedde? Bayibuli wano kyetegeeza mu bulamu bwaffe ekyali kiwedde nti omusota oba Setaani yali amaze okubetentebwa omutwe. Nga bwe tusomye wali eri mu ekyokuyiga kye twakalaba mu kuyigiriza kwaffe oba mu kasisimuka kaffe mu kyokuyiga kya leero nti ye Wuuno. Nti nno wadde nga Setaani w'amaanyi, kituufu Setaani alina amaanyi mangi, naye ye mulabe yawangulwa. Yesu Kristo bwe yagamba nti kiwedde, Yesu kasita yassa omukka ogusembayo n'afa, Setaani yali awanguddwa. Kuba twali tubulidde mu byonono byaffe, naye Yesu Kristo n'ajja n'atugula n'omusaayi gwe bwe yafa ku musaalaba e Gologoosa. Nti essuubi eriffe aboonoonyi lyali likomyewo. Twali tuguliddwa okudda eri Katonda nti naffe tusobola okuwangula omulabe Setaani okuyita mu Yesu Kristo. Kwe kubetenta, Yesu kwe yabetenta omutwe ogwa Setaani, bwe yabetenta omutwe gw'omusota guno. Era essuubi lyaffe eddamu lirino tulisanga mu Yokaana ekisooka essula 4 olunyiriri olwokuna. Yokaana ekisooka essula 4 n'olunyiriri lwakuna. Walina Bayibuli yo tuukayo mangu wamu nange. Yokaana essula 4 olunyiriri olwokuna, Bayibuli egamba mwe muli ba Katonda abaana abato, era mwawangula, kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi. Weewaawo bino ebigambo bya ssuubi eddamu eri obulamu bwange n'obubwo. Agambye nti mwe muli ba Katonda abaana abato, era mwawangula, kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi. Ani gw'ayogeraku wano? Ayogera ku Setaani, ye ali mu nsi. Ani ali mu ffe? Ye Yesu Kristo. Asinga obukulu Setaani ali mu nsi. Nolwekyo essuubi lyaffe eddamu liri mu Yesu Kristo kasita tumukkiriza ng'omulokozi w'obulamu bwaffe, kubanga ye yabetenta omutwe gw'omusota guno, yabetenta omutwe gwa Setaani. Nti Setaani wadde nga w'amaanyi, naye yawangulwa ku musaalaba e Gologoosa. Twagulibwa obulokozi, Yesu Kristo yatuddiza obulokozi ku musaalaba e Gologoosa. Omuwandiisi ayongerayo maaso n'agamba nti Isaaya yasiga ekifaananyi ekyewuunyisa mu Isaaya essula ey'e14 olunyiriri olw'15 okutuusa ku lw'17. Awo wakati we twasomye olunyiriri olw'16 wabadde ekibuuzo nti ye Wuuno. Setaani agambibwa nti naye olisuulibwa emagombe, n'abantu abanunule ne balaba wakati mu kwewuunya n'obutakkiriza nga balaba omutandisi w'ekibi, ne babuuza nti ye Wuuno. Abatukuvu bagenda kwewuunya nnyo nga balabye omulabe Setaani ng'asuuliddwa
ng'amaliddwawo nga babuuza nti ye Wuuno. Twabonaabonanga n'ekibi wamu n'okwerowoozaako olwono Setaani eyasalirwa omusango ng'aggiddwako amaanyi ge alirabika nga bw'ali ddala era nga bw'abaddenga yawangulwa. Takyalina maanyi era nga wa wansi nnyo emirembe gyonna okusinga ku mulokozi w'ensi. Ebigambo ebyo bikulu bizaamu amaanyi mu bulamu bwaffe nti essuubi lye tulina ng'Abakristaayo olunaku lujja we tugenda okwewuunya nti eyatukemanga, eyatujeezanga, eyatukozanga akajiri okubeera nti nno atujja ku nteekateeka ya Katonda okubuulira mu byonoono n'okubonaabona olw'ennaku eyaleetebwa mu nsi eno, olunaku lumu tugenda kumulaba naffe twewuunye. Wadde nga amaanyi ge alina mangi mu kiseera kino, naye ffe tukimanyi nti yawangulwa. Kasa tuba ku ludda lwa Yesu Kristo tujja kubeera bawanguzi, era ekyamazima tujja kutuuka mu kaseera ako we tugenda okwewuunyiza ddala ekigenda okumutuukako. Ayongerayo maaso n'agamba, abantu ba Katonda leero tebagwanidde kutya. Agambye ki? Abantu ba Katonda tetugwanidde kutya mulabe Setaani. Kubanga lwaki? Tusomye olunyiri nga lugamba nti ali mu ffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Tetugwanidde kutya anti okuyita mu Yesu obulamu obutaggwaawo bwabwe. Weewaawo nti okuyita mu Yesu Kristo obulamu obutaggwaawo obukakafu bwakakasibwa eri ggwe nange. Eryo ly'essanyu era ly'essuubi lyaffe ng'Abakristaayo nti okuyita mu Kristo obuwanguzi mu lutalo olunene lwabwe. Okuyita mu Yesu Kristo obuwanguzi bwaffe. Saamiina. Nolwekyo Mukama waffe yatugulira obulokozi tubukkirize. Bwe tubukkiriza bwaffe kasa tumusembeza mu bulamu bwaffe obulokozi bwaffe. Ekibuuzo naye kye tuweebuuza nti ffe tuwangula tutya Setaani bwe tuba nga tulabye nga Yesu Kristo yakola ki? Yesu Kristo yawangula, yatuwangulira era yabete nti omutwe gwa Setaani. Naye kati ffe tuwangula tutya Setaani? Mu kitabo kya Kubikkulirwa essula 12 olunyiriri 11, Okubikkulirwa essula 12 olunyiriri 11 agamba bw'ati nti nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe, ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Agambye nti baamuwangula naki? Nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe. Ekisookera ddala baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga gwayibwa ku musaalaba eggologoosa, nti bwe tukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwaffe atunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Naye tuba nga tubadde twonoonye mu maaso ge tubalibwa ng'abatayonoonangako. N'ekyokubiri kye baamuwanguza olw'ekigambo ky'okutegeeza kwabwe oba obujulirwa bwe baawa obw'ebyo Yesu Kristo bwe yakola mu bulamu bwabwe. Nolwekyo obulamu bwaffe ng'Abakristaayo buyimirirawo ng'obujulirwa obw'obuwanguzi Yesu Kristo bwe yatuwa, kuba ye yennyini atulwanira. Ye ow'amaanyi bwe tuyina asinga ono ali mu nsi nga ye mulabe Setaani. Ekirala kye tutunuulira wano mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essula esooka olunyiriri 12 waliwo olunyiriri luno olukulu nnyo era ndwagala nnyo. Timoseewo ekyokubiri essula 1 olunyiriri 12. Wulira Bayibuli kyegamba. Bayibuli egamba nti era kyenva mbonaabona bwe ntyo, naye sikwatibwa nsonyi kubanga mmanyi bwe nakkiriza, n'entegeerera ddala ng'ayinza okukuumanga kye namuteresa okutuusa ku lunaku luli. Pawulo ayogera ebigambo bino bikulu nnyo, njagala kubiddamu mpola mpola. Atalina Bayibuli ongoberere bulungi, naawe agiina osome wamu nange. Timoseewo ekyokubiri essula 1 olunyiriri 12. Pawulo agamba era kyenva mbonaabona bwe ntyo, naye sikwatibwa nsonyi kubanga mmanyi gwe nakkiriza. Olidde ebigambo ebyo? Pawulo agamba nti kyenva mbonaabona bwe ntyo naye sikwatibwa nsonyi.
tekitegeeza ndino gwe tubanga tulina ow'amaanyi ng'ali ku ludda lwaffe tetujja kusanga kusoomooza oba tetujja kusanga kubonaabona nedda okwo kusobola okujja naye agambye nti no kyenva nkola ki kyenva mbeerera ddala nga siggwamu maanyi kubanga mmanyi gwe nakkiriza ne ntegerera ddala nga ayinza okukuumanga kye namuteresa okutuusa ku lunaku luli. Nti Yesu Kristo kiki ky'omuwadde oba ky'osobola okumuwa n'akikuterekera? Bwe bulamu. Okwata obulamu bwo n'obuwaayo eri Yesu Kristo. Tewali kusalawo kwoyinza kukola mu bulamu bw'ensi eno kusinga okwo nga kuwaayo obulamu bwo eri Yesu Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwo. Kwata obulamu bwo bwonna obumuteresi. Ne woyita mu kusoomooza ne wabeerayo ebintu bingi nnyo ebitiisa obulamu bwo era ebikumalamu amaanyi ye waali era mweteefuteefu nti kasoowayo obulamu bwo amaanyi g'emagombe nago tegasobola okujja mu mikono gya Yesu kasoobuwaayo obulamu bwo mu mikono gye. Pawulo kyagambye nti nze nkakasiza ddala nga mmanyi newankubadde nga mbonaabona manyi bwe mbanga namuteresa obulamu bwange asobolera ddala okubukuuma okutuusa ku lunaku luli, okutuusa ku lunaku lwalikomawo, okutuusa ku lunaku lwalirabisibwa ku bire eby'eggulu okutulokola mu nsi ey'ekibi atuwe obulamu obutaggwaawo. N'olwekyo mukwano gwange mukkirize mu bulamu bwo, waayo omutima gwo leero gy'ali omuteresa obulamu bwo bw'otyo osobole okuwummula mu kisa kye ekingi. Nina ebigambo wano bye njagala okwongerako okuva mu kitabo eky'omwoyo obunnabbi. Ebigambo bino bikulu nnyo nga byogera ku bigambo bino nga omuwandiisi ono ng'ayongera okunnyonnyola ku lunyiriri luno olutusanze mu Timoseewo ekyokubiri essuula emu olunyiriri olw'12 agamba nti soon the night of the trial and suffering would end. Nti mangu ddala ekiro ekyokubonaabona n'okugezesebwa kyakuggwaawo, and then would dawn the glad morning of peace and perfect day. Era n'enjuba bwetyo ejja kuvaayo ku nkya ey'emirembe n'olunaku olutuukirivu. The apostle was looking into the great beyond. Nti Pawulo ng'awandiika ebigambo bino yali atunuulira mu biseera ebyo eby'omu maaso ebijja. He was looking through the great beyond, not with uncertainty or dread, but with joyous hope. Era tunuya mu biseera bya maaso nga ebiseera ebitali bikakafu. Si bwatyo Pawulo yatunuya ebiseera ebyo by'omu maaso, naye yatunuya ku biseera eby'omu maaso mu kujja kwa Yesu Kristo nga ddala biseera bikakafu. Ebiseera bino muganda wange bikakafu era yabitunuulira n'essanyu eringi ennyo n'okulindirira okungi ennyo. Era ng'ayimiridde mu kiseera ekyo ng'agenda okuttibwa olw'okukkiriza, Pawulo yalina essuubi n'agamba nti manyidde ddala newankubadde nga ndi wano eno mbonaabona nga ngenda kuttibwa olwa Yesu nga bannanga erinnya lya Yesu, nga ngenda okuttibwa nga bannanga olw'okukkiriza, naye manyi nti omutima gwange naggwayo mu mikono gye. Newankubadde nga banzise, manyi nti olunaku luli bw'alijja nja kuba n'essuubi eryo. Nsaba osobole okubeera nga naawe weetwalira essuubi eryo eddamu. Osobole okutambula mu nsi muno ng'olina essanyu, ng'olina essuubi, newankubadde ng'okusoomooza n'okuyigganyizibwa mu nsi muno kungi, naddala mu nsi muno mwe tugenda okukola emirimu egya buli lunaku. Naye kasita tubeera n'essuubi eryo tujja kubeera bawanguzi. Saba Mukama akuwa omukisa. Kkiriza Yesu leero omuwe obulamu bwo bwonna obuweeyo. Ku lunaku luli bw'ali baalabisiddwa, naawe otuule n'abatukuvu abagenda okubuuza ekibuuzo nti ye Wuuno omulabe Setaani eyatuyigganyanga. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Katonda Kitaffe omwagalwa, tukwebaza kubanga otuwadde ekigambo ky'enkya y'olunaku olwaleero, ng'otuzaamu essuubi nti gwe wawangula ku musaalaba Gologoosa, era naffe bwe tuwaayo obulamu bwaffe gy'oli tuli bawanguzi n'okukirawo. Tukuume era tuwaayo emitima gyaffe mikono gyo olunaku olwaleero, otukuume era tusobole okubeera n'essuubi eryo bw'oliba olabisiddwa tulabike wamu n'abatukuvu bonna abagenda okuyimirira n'okwaniriza ku biro eby'eggulu, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Nkwagaliza olunaku olulungi mukwano gwange. Mukama akuume.
beera bulungi. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.